Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Obwesigwa mu maka ensangi zino butono ddala era mukwano gwange omu kyeyangambye kyekimu ku bireetedde abafumbo b'ennaku zino okubanga bettanidde nnyo obwenzi. Nkubuuzaako gwe wenna akyekumiddeko ABS Television era ng'otudde eyo olindiridde programu yo Enganzi Kalondozi nti osiibye otya kansuubire oli bulungi. Njagala okutegeeza nti programu Kalondozi etandise era gwe wenna atannaba kuweza myaka 18 n'okudda waggulu nkusaba oveewo lwa nsonga programu eno yabo bokka abe 18 n'okudda waggulu. Natera nkwebaza nnyo okuba ng'okyekumiddeko ABS Television era ng'otudde okalidde olindirira program Kalondozi nti webale nnyo webalire ddala. Mu birabye ebyali erudde eyo wiiki yaffe yaggwa bw'atyo Kalondozi bwe yatugendera. Mpozi olwaleero nga complainant waffe mukyala, omukyala ono gw'olabira ddala awo ku screen yo ye mukyala Nakimera Sophia. Sophia katulize ku bigambo bye. Then we'll come on by introducing a topic yaffe olunaku olwaleero gye mugenda okuwaako ebirowoozo. Katulize mukyala Sophie n'ebigambo bye. Amannya gange nze Nakimera Sophia. Nkindeesa wano ku ABS TV program Kalondozi. Njagala ennyambe ennonderere omwami wange. Omwami wange embeera ze zaakyuka. Eyakomangawo obukyali, yakomawo matundu, ng'oba olumu n'asigala. Ekyo ekindeesa wano program Kalondozi ennyambeko. Manye omwami wange gyasula oba gy'abaaludde. Byebyo ebigambo bya mukyala Sophia mubiwulidde ye mulugunya ku mwami we okubeera nga ayinza okuba ayinayo omukyalo omulala naye byonna mugenda bimanya olunaku olwaleero mu programu yaffe Kalondozi era kankwanjulire essaawa eno yennyini topiki yaffe ey'olunaku olwaleero egamba nti kulwaki abafumbo b'ennaku zino bettanidde nnyo obwenzi okusinga ate abaagalana. Bwe ngamba abaagalana abatannaba kufumbirganwa bebo abakyali mu dating process nti bano boyfriend and girlfriend. Lwaki abafumbo ate basinga bano ba boyfriend ne girlfriend okwenda mu Uganda yaffe eno? Wa ekirowoozo kyonga bulijjo ng'oyita ku simu zaffe eziri ku screen yo weereza messages tujja kuba tulaba bulungi endowooza yo n'abali ku Facebook emikutu gyonna bw'okosobola okusindikira message yo tujja kuba tugisoma wano eno era ngenda kusomayo entonotono wabula katugende butereevu ne suspect waffe olunaku olwaleero ye mwami oyo gw'olabaawo ku screen. Omwami oyo bamuteebereza okubeera nga ayinayo omukyali ebbali. Katulabe ebyava mu investigation yaffe wano ku program Kalondozi katoyongerayo mu maaso. Osibete mukyala Aish na Sophie. Madam Aish. Oli bulungi. Kakati njagala ebintu bino tubiyise mu bwangu tusambyesambyemukko. Okay? Ngera ekikuyisiza wano gwe mulimu gwatukwasa ogwa Bakalondozi. Ojjukira nti waleeta omusango gw'omu ofisi yaffe ng'ozze okuwaba omwami wo. So ekikuyisiza wano nkulage ebyo twajja mu investigations biki ebyavaayo. Okay? Nejjaga okubuuza ekibuuzo oli ready okufeesinga ekintu kyonna? Era njagala obeere mugumu. Okay? Kakati bwe twatandika omulimu nga bulijjo era twatandikira mu makaago ebintu ebyo byonna byonna bye ngenda okubuulira biri wano eno era buli kimu ekiri wano kyekyava mu makaago kyekyava mu investigations nga tulondoola omwami wo. Okay? Twatandikira mu makaago era olunaku olumu twalaba omwami wo yali waka mpozi naawe. Okay? Era bwali budde bwa kumakya mwava mu kisenge omwami yali yetegekera genda kukola. Okijjukira bulungi olunaku olwo era yajja bulungi ng'ayambadde najja n'ayambala essuuti mpola nga naawe bw'ojja mu ddiiro weetegeka. Budde bwali bwa kumakya
Okitegera mukwano nga tolina byamaanyi byewakoze olunaku olwo obiraba wano ndowooza mukwano. Njagala weetegereze bulungi ebintu bino, saagala ove wano ng'otoma era tunula wano bulungi. Okay? So olunaku olwo omwami we twamulaba yava mu kisenge bulungi najja n'ayambalira kooti ye mu sitting room neyeetegeka n'akwata ebitabo bye byakozesa ku mulimu nga family talina buzibu bandi. Family yali talina buzibu wadde era oluvannyuma ennyo omwami ono yakwata ekkubo n'agenda ku mulimu n'akola ndowooza mulaba awuli ayambala engatto ze n'agenda. Okay? Era oluvannyuma ennyo omwami we yamala okugenda yagenze emirimu gye osigadde waka. Era gwe twakulaba ng'oli ewaka omwami wo oluvannyuma lw'okugenda okukola gwe wasigalawo ng'olongoosaako ewakaawo bw'otereza mu ntebe bw'otereza ku TV ng'okola emirimu emirala. Engeri gikyali nti wali wakazuukuka ku makya okwo tewali kyamaanyi kyewali okola okuggyako okulongoosa ewakaawo okutereza mu nnyumba yo era bwe wamalirizaawo wakwata bukwasi kkubo n'ogenda mu kisenge ng'olwo omaliriza okukola emirimu gyo ng'omaliriza okuterezaako mu ddiiro akatonotono bw'otyo wakwata bukwasi kkubo n'ogenda mu kisenge. Wagenda mu nnyumba n'ofulumako ebweru n'ojjayo ebintu ndozo birabawo wajjayo ebintu n'obiyingiza mu ffumbiro. Ebintu bino mbikulaga otegeere wagye twava. Okay? Nga sinatuuka ku nsonga eri ddala ddala otegeere wagye twava. Okitegera mukwano. Nga bwe nkugambye nti wajja n'ofulumayo mu nnyumba bulungi nnyo n'ojja n'ofulumya ebintu ebweru n'obiyingiza n'oyirakoko awo kabalaza n'oyirawoko olunaku olwo. Era olunaku olwo lwennyini twakulaba ng'oyera wabweru w'ennyumba yo bw'otyo bw'amaliriza okwera n'oyingira mu nnyumba. Oluvannyuma ennyo wakwata ekkubo n'ofulumako wabweru otuuleko era n'otuula nako ku wabweru ofune kawewo ka ku makya. Era wabeerawoko akabanga akawera ng'otudde ebweru. Engeri gye wali olubuto wali onyumirwa nnyo era ng'oyagala nnyo akawewo ak'oku makya. Era tewalwawo actually ebbanga kaali kabanga katono oluvannyuma n'okwata n'oyingira mu nnyumba. Ekitegera mukwano. Ebyo byonna nga tubifuna mu makaago. Ekitegera. Kakati engeri nti twali tulina ffe kulondola mwami wo. Ekitegera mukwano. Twali tulina kulondola mwami wo. Twasalawo tumutambulireko. Tumanye wave waka biki byabagenza okukola. Ekitegera mukwano. Era twamugoberera bulungi nnyo mu mirimu gye. Byebyo nate bye tulinawo sofa mu programu yaffe Kalondozi. Tukyeyongera mu maaso tetunnaba kutuuka ate ku kyatuleese. Wano mbadde nkulaga wajje twatandikira gwe tulokalire olindirire omanye wajje binaggwera wabula njaga okutegeeza nti sindika message ku mikutu gyaffe egya Facebook era nga ye Kalondozi ABS TV eyo ku side ya Facebook gwe wenna atalina internet osobola okusindika message ku simu eriawo ku screen yo tujja kuba tugifuna bulungi nga topic yaffe olunaku olwaleero egamba nti lwaki abafumbo b'ennaku zino bettanidde nnyo obwenzi ate okusinga abaagalana abatannafumbiriganwa betwandiise ba boyfriend oba girlfriend. Wabula katumale okugenda ate okunoonya ekigulira magala eddiba then ate bwekomawo mbaleetere ebyava mu Kalondozi nga tweyongeddeyo mu maaso oluvannyuma lw'ebyo by'olabye. Tova ku ABS Television okyali ku program Kalondozi.
oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Kakati omwami wono twamutambulirangako nnyo lwa nsonga ye muntu gwatugamba kukola ki okulondoola okitegera mukwano twatambulanga nnyo naye buli wamu gye yagendanga nga tutuukayo naye ebimu sigenda bikola lwa nsonga tebirina makulu at the moment sagala ate ndaga omwami ono gye yali akolera emirimu abantu abali around sagala ate bibere involved kitegera mukwano wabula njagala nkulage omutima gwa kino ekintu ekyatuleese ddala kitegera mukwano ensonga eyatuleese waneeno omwami ono bwe yafunanga time okuva ku mulimu gwe bwe yannyukanga ku mulimu omukyalo ono bwemwetegereza obulungi omumanyi tomulabanga nako kakati nno bbaawo yatambulanga nnyo n'omukyalo oyo era ffe engeri omukyalo gy'atalina nvi twasooka ne tulowooza mwana muto oba sisita we mutowe okitegeera naye mu kunoonyereza ennyo olumu twamutambulirako mu kifo ekisanyukirwamu twasiŋŋanako omwami wo n'omukyala y'omu oli gwenkulaze nga bali babiri era nga balinnya booda twabagoberera okutuusa mu kifo ekisanyukirwamu wano mu Kampala era buli wamu we baddangamu ekyo ekifo twatuukawo naye nga tebayinza na kusuubiriza nti waliwo omuntu yenna ayinza okuba nga abagoberera. Ekifo ekyo bw'okitunuulira waneeno okiraba bulungi okitegeera kyawano mu Kampala saagala nkyatuukirize mannya naye gwe bw'okiraba waneeno okitegeera bulungi twabalabako ko mu kifo ekyo nga batambula nga embeera gye balimu balinga oba beeyagala naife munnaye toyinza kumala gasalawo kintu nga tofunye bukakafu ffe twayongera mu maaso nakola ki kulondoola mwami ono era olunaku olwo twamulaba bulungi nnyo mu kifo ekyo bayingira bulungi bagenda ne beetoololamu bagenderako mu maduuka gaayo yuketa nga ebyo bye bakola wabula tetwali bamativu ne tusalawo toyongere maaso n'okola ki n'okulondoola omwami ono twamulondoolako mu restaurant emu omwami woono akwendako n'omukyalo ono era bulijjo kyoyagala okuzuula oba ayinayo omukyala mukwano ayinayo omukyala ebbali okitegera mukwano ennyumba eyo bw'ogyetegereza obulungi ogimanyi ngimanyi bulungi ogimanyi yaani ennyumba eyo yo ne bbaawo mwabagizimba kaakati nno omwami ono mulaba bulungi bbaawo akwata ekkubo n'atwalayo omukyalo ono ku nnyumba n'agimulambuza ate engeri gy'amulambuzaamu alaga nti alinga agizimbira ye era nze neewuunyiza nnyo okubeera nga ennyumba eno omanyi nti yo naye nga ate atwalayo omukyalo okitegera mukwano omwami ono nno enfunda nnyingi ze tumulabye n'omukyalo ono era bw'aba tasuze waka njagala okutegeeza abeera n'omukyalo omusajja ono bulijjo aŋŋamba ennyumba yange ate ngenda owulira kyatwalayo n'omukazi omulala amutwalayo ate si gumu oba si ibiri nga bagendayo ku saiti n'asuula ewaka
kuzimba ennyumba andeke mu nnyumba naye ate kinsuseeko okuwulira nti atwalayo noti n'omukazi omulala byebyo munange Sophie abantu bano bacyakalanga nnyo babiri naye nga teffe ekitwewuunyisa bwe yabeeranga ewaka yakulaganga laavu. Abantu bano twabalabanga nnyo nga bali babiri era olunaku olumu bwali budde bwa kiro nga buzibye twagoberera abantu bano babiri omwami wo n'omukyala y'omu gwatambula naye nga bali mu kifo still ekisanyukirwamu. Ekifo kino yali club era nga bw'ogiraba yali ekutta akazikizazikiza era twayingira nabo engeri gye mbeeramu abantu abangi nga tebayinza kutebereza nti mwabo abantu mulimu abalaba bye bakola era baatandika okuzannya pool omwami wo n'omukyala oli bazannya pool era bamalira akabanga akawererako ddala ku pool eyo naye era ffe twasigalawo nga tukyabalondoola tulinde tulabe kiki ekiddako we bavaawo mu bbaala baddawa era nkutegeeza nti abantu bano bwe baavaawo bagenda butereevu mu lodge gye baasula era omwami w'olunaku olwo teyasula waka wabula ekiro kyonna yakimaliriza n'omukyalo ono nga bali babiri. Amazima gakatuma laba byankoze nula byankoze sejjampisiza bubi nnyo ensi y'enkomerero y'ensi buli kimu kigenda kyamuwendo nnyo kyokola okuba ng'okyekumiddeko ABS television era ng'olaba program kalondoozi nange omuweerezaawo Aisha nsiima nnyo nsiima boogerwa omwami mumulabye era olwaleero topic yaffe mugitegedde bulungi abenzi b'ennaku zino basinga kubeera bafumbo mulabye program zetuze tubalaga nti obwenzi obusinga buli mu bafumbo ate okusinga ba girlfriends omwami ono alina omukyala ewaka ali olubuto kyokka ate ali n'omukyala oli omulala bwe mulabye bapepeya bagenda mu bifo ebisanyukirwamu naye omukyala owawaka tasobola namutwalako out tasobola nakugamba nti oba kino kansobeyo message ntono ddala ku mulamwa gwaffe ogukwata ku bafumbo b'ennaku zino okubeera nga betanidde nnyo obwenzi ate okusinga aba girlfriends ne ba boyfriend ono ye nga agamba nti nze kayiwa Sami Lansa nga ye agambye nti agomanyi ga Sitaani mungi mu bantu bano that is why kati abafumbo ate betanidde nnyo obwenzi then ono n'agamba nti abaagalana baba bakyesuubiza ensi n'eggulu so nga ate abafumbo buli omu aba takyafuna kipya kuva mu munne awo omu kyava agenda asobole okunoonya bye yasuubiza nga ye Fred Ongom. Fred ye bwati bwagambye nti bano boyfriend ne girlfriend baba bakyesuubiza ensi n'eggulu naye abafumbo babeera ati kiba si kipya tewali kipya kyobola abagenda ne bakola ki ne benda naye ate bannange wafumbirwa oba wawasa munno ng'okimanyi nti gogenda okubeera naye n'otukugenda mu kyaki wa muzikiti n'olayira nti nja kubeera naawe emirembe n'emirembe kyokka ate gwe n'ogenda mu maaso n'okola ki n'okwenda so nze ekyo ekyokubeera nti tokyafuna kipya nkibwakanya
tukyali mu nsobi sitaani akyatulimu mungi nnyo mpozzi ng'ono ye Rosette Kyobutungi Rosette yagamba nti Bridewell has increased so obwenzi bulina okweyongera mu bufumbo yagamba nti bride price eno oba gye wano bye baleeta mu kwanjula mbukati ate byeyongere ebbeeyi so abamu bakikola olw'ensonga baba baagala ebintu ebyo bagenda okuleeta mu bufu nga bamwanjula kyova olaba kati obwenzi bukola ki bungi nnyo Rosette thank you so much kosana abalala nga Fred naawe Kaiwa Sami thank you so much kwezo messages zammwe wabula kati ayongerayo mu maaso ne programu yaffe kalondoozi kambalage era kambaleetere ebyava eruddeyo nga tumaze okumanya kiki ekiriyo abantu bano engeri gye baatambulanga ababiri era omwami wo twamulabanga nnyo n'omukyalo ono olunaku olwo lwolabaawo baatambulako babiri ne bagenda ku mwoleso ogumu ogwali kugenda mu maaso ekifo ekyo kiri wano mu Kampala naye saagala kyatuukiriza mannya era twabafuna bulungi buli kimu kye baakola olunaku olwo okulambula kwonna okwakolebwa olunaku olwo twakufuna bulungi nnyo omwami wo n'omukyalo ono baayinanga laavu nnyingi nnyo era bagyeraga ku lunaku olwo omusajja oyo nannimba era abantu bano baamalirayo ddala akabanga akawera mu mwoleso guno naye nga bwe nkugambye nti baali tebasobola kusuubiriza kintu kyonna tebasuubiriza muntu yenna kubanga abatambulirako engeri gye batambuliranga mu bifo by'olukale mu bifo ebiri public abantu baali bangi nga toyinza nakumanya nti omuntu akuddiridde awo akutambulirako naye nga bambi nkubuulira nti buli kimu twakirabanga era ndowooza omulaba omwami awo ali mu kwegezaamu ku bintu ebimu ebyali mu mwoleso eyo yali kooti eyali ekoleddwa mu lubugo nga balina omukyalo ono era bajjawo awo ne balamuza ekkooti eyo omwami n'agyegeza namu ng'oli waka n'olubuto oli waka mu nnaku olowooza omwami ali mu kukola naye nga ye ali eri aspendinga ssente n'omukyalo ono aspendinga ssente mu mwoleso guno nali nsuubira omwami oyo kwatayo munnaye akantu konna ak'omwana omuto kayinza okugula engeri gye wali olubuto agulireyo ku mwana wo naye yali afa ku mukyala we mpozi naye ye kennyini era omukyalo ono ndowooza omulaba ali awo yeetegereza ebintu ebyali mu mwoleso bw'atambulako eno bw'avaako wano bwe badde eri ne baddako ko awaali eŋŋoma eŋŋanda buli kimu kyonna nga kiri mu mwoleso guno era ekyateekenga place mu mwoleso ogwo twakifuna bulungi omwami wo ng'ali n'omukyalo ono beesanyusaamu balambula ate ebiri mu Uganda yaffe Sophie biwali onoonya kati bibyo omusajja obyako mukyalo omulabye n'omwami wange bibyo omwami omulabye omukyalo omulabye ngakola ntyanze musajja gwandika mu nyumba gwandika n'olubuto bulijjo manya ali eri azimba kumba azimbira malaya ngenda kukola ntya nakola ntya naye tewali kitaggwa ebintu bino mukyasobola okutuula ne mbyogera ku Sophie
ne mbiteesaako. Omwami ono bwe yali ng'ayagala okwesanyusaamu ate ekyensusso ekisingako mu kugenda out yagendanga mu loogi n'omukyalo ono era olunaku olwo twabafuna nga bagenda mu loogi bagiyingira era ne tubeerawo mpaka we baafulumirayo era we baafulumayo ndowooza balabawo bali mu kutambula bava mu loogi omwami wo n'omukyalo ono nga kirabika omukyalo ono we yali asula tewaali safe omwami ono okugendawo. That is why bagendanga nnyo mu loogi n'omwami wo. Sajja kwandika mu nyumba nina wadde 10 gwantwala ku nyumba ne gundaga nti tulikola ki nyumba yaffe anzimbira naye mazima ga Katonda yandeka mu nyumba ali eri ali mu kwendera ne bamalaaya kole nti ekintu nkisobola okuggwa bwekakkana bukakkanye okyegera Sophie kakkana bukakkanye nkakkane ntya nawe olaba ebizibu bye nnina ndi lubuto okutegeera nebeera omukyalo omugumu okyegera Sophie beera omukyalo omugumu damu ekyo sobola kuguma ku kino osobola nulira embeera gyendimu eri ali mu kuzunga azunga ne bamalaaya ndi waka ntudde manyi omwami agenzeko ate tunuulira naye nga ekintu kino nze nkukakasa kigenda kuggwa kati kakkana buli kimu kijja kuggwa okitegeera nidda madamu Aisha omusajja ono gwolaba tuyise mu bizibu bingi nga buli kimu kyonna kijja kolaki kijja kuggwa naye okugenda okufuna amawulire ng'ali eri azunga ne bamalaaya sobola kigumiikiriza naye nga Sophie nkugamba ekintu kino kigenda kuggwa kigenda kuggwa katusooke tukimalirize obeekwatireko bwoti then ebisigadde tugenda bisootinga njagala olekeraawo okukaaba musajja mpisiza bubi ku kino kyendaba ndi waka ntudde manyi ali eri azimba kumpi ali eri atwalayo bamalaaya kole ntya ekyokukola Sophie nze kikino njagala tumalirize ekintu kino nkutwala omwami wo waali okitegeera mukwano nkutwala omwami wo waali then ebisigadde tujja bisootinga bigenda kuggwa musajja ngunkoze bubi nnyo nkitegeera akoze bubi nkitegeera ndieno mbonaabona ali eri ayenjera naba manyi azimba kumba azimbira malaaya kati Sophie njagala ngenda okutwala ewantu wano ng'omaze kukakkana sigenda kukutwalayo ng'oli bwoti kyoli sigenda kukutwalayo ng'oli bwoti tusooke tuddeko ewaka
Soke tuddeke waka okakkane twogere much more about this, then oluvannyuma ndyuke nkutwale. Njagala okakkane Sophie. Sobola kukakkana. Kakkana. Njagala tukwate ekkubo tugende waka nga sigenda kutwala wa mwami ono ng'oli mu condition bweki. Njagala tusooke tugende waka ensonga zo tugenda zigonjoolera waka. Omwami wo ngenda kuba essimu bambulire bwali tumufune muleete waka. Nedda Aisha bantwaleyo kati. Njagala kuntwalayo kati. Njagala ebintu bino biggwere waka, sigenda kutwalayo. Bigenda kuggwera waka. Nyamba ntwala. Kiwe. Nedda. Bigenda kuggwera waka Sophie. Okay? Bigenda kuggwera. Kale, katusooke tugende waka. Then ebisigadde tubyogerere waka. Nedda. Yes, ngenda kutwalayo kale. Nedda. Anti wulira. Nedda. Ndabayo Sophie. Yes, ngenda kutwala kale. Ewani? Ew'omwami ono. Bantwaleyo. Ngenda kutwala. Naye katusooke tugende waka. Ofune ekyokulya, then tugendeyo. Tugende kati. Okyegera mukwano? Katusooke tugende drive assembly. Tusooke tugende ofune ekyokulya, then nkutwala ew'omwami ono. Manzi manyiwo waali, communicating na investigator amanyiwo waali. Okiwulira Sophie? So, katuvuge emmotoka ndowooza tugende. Sophie, kakana. Okitegera mukwano? Tubeera mukakana. Ekintu kino kigenda kuggwa. Okitegera Sophie? Ekintu kino kigenda kuggwa. Wabula katusooke tugende ne waka, then ebisigadde tubimalirize. Okitegera mukwano? Naye kakana lekera okaaba. Amazima gakatuma. Laba byankoze. Nula byankoze. Naye nga njagala Sophie toweraliikirira eno si enkomerero y'ensi. Jampisiza bubi nnyo. Eno si enkomerero y'ensi. Buli kimu kigenda kuba. Gwe wenna eyandyagadde okulondoola omwagalwawo oba omuntu wo, jangu buziko offices zaffe e Kawaala wano ewa Pastor Ega Augustine ku church kwennyini ojja kuba onfuna bulungi era omulimu guno tugukolera bwereere. Naye gwe wenna nga toyagala kalondoozi gwe tuba tufunye mu field ateekebwe ku mpewo, mukwano njagala kutegeeza nti ojja kubaayo akasente akatonotono kojja okusasula mu offices zaffe eza ABS Television, then ate tukolere omulimu gwo gwonna gw'oba oyagadde. Program kalondoozi bwetyo ate bwebadde olunaku olwaleero, era tukyeyongera maaso nkyakuleetera byaggweerawa oluvannyuma lw'omukyalo ono okumanya amazima ge yali yeetaaga. Naye nga sinnagendako mu bulango bw'abakama baffe, njagala okutegeeza nti omukyalo ono twali tetwagala kumutwala ku ssini, naye ye yalemerako nti twamuzza ewaka n'asigala nga tukubira amasimu tumutwale omwami we gy'ali, era olunaku olwo enkeera waalwo
twansalawo tutwale omukyalo ono omwami gye yali nga investigator waffe amaze otugamba nti omwami ali mu kifo bwekiti ne bwekiti kangendeko mu bulango bwa bakama baffe then bwenkomawo ate mbaleetere ebyava mu investigation zaffe oba ebyava awo ng'omukyala amaze okusisinkana omwami we. Tova ku ABS television okyali ku program Kalondozi. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Kigenda kuggwa. Omusajja ono tugenda mufuna tukanye ensonga zino. Tutegera tugenda kukanya. Bwekakana bukakanyi ekimu kikwate n'obwegendereza tukikwate bulungi. Tutegera naye sirika. Olunaku olumu abantu bano twabalondoola nga balinye taxi era ku luguudo olumu ba taxi yatuuka n'epaakinga sides era twabalaba nga bavaamu nga batambula mpola bakutula oluguudo era ne batambula mpola mpaka katale akamu wano mu Kampala. Kupura. Mama boda tugende.
Mbutwale oyo mutwale twala oyo mutwale ani abadde ali mu kuzina munne Sisi omusajja ali wagobade naye uli ali ali bamutute nawe muyuzizza bale njagala mulago oli balaya oba nalaya kubawo tofaayo tewali kali okimanyi nti oli musajja wa muntu oba sikuwe kubadde bamukonderako olwaleero njise gugo baguleeta ngenda gutta balaya yiyo balaya yiyo buli kyenjagala nkifuna buli kyenjagala nkifuna oyo mukazi otwabeera waka kati olagawa owaye kati olagawa n'omusajja wa muno gw'oliko ngenda mwagalira ddala kibalume ngenda mwagalira ddala ddala kati omusajja akuleseewo akakazi ako nkasi olwaleero nkasi nekantwaliyo omusajja yansula ewaka yansula mu nnyumba nkasi olwaleero nkasi bannange mama kakana ndeke temumanyi kyendiko labayo kakana ekintu kireke kijja kuggwa tugenda kimaliriza nedda nnyabo
bali baluwa nebaza nnyo ga wenna okyekumidde ku program kalondoozi era ng'olaba ABS television at large nti nsiima nnyo sijja koma kusiima sijja kulekeraawo kubasiima omulimu gwe mukola gwa muwendo nnyo program kalondoozi omukyala mumulabye gye byaggwera ng'amaze okutegeera omwami gy'ali twamusanga eyo mu kataletale atambula n'omukyala yenna alaga essanyu eringi alaga laavu ennyingi eri omukyala oli bannange nze nga bulijjo sijja kusala musango lwa nsonga sisala gwa kawala nga sinawuliza gwa kalenzi naye gw'osobola okusalawo gwe wenna ali eyo era ng'obadde olaba programu yaffe kalondoozi njagala nsome ku messages entonotono abalungi ab'emikwano ze musindise wano ku programu kalondoozi nga zikwata ku mulamwa gwaffe ogwaleero era nga gubadde nti ku lwaki abafumbo b'ennaku zino bettanidde nnyo obwenzi okusinga ati abaagalana betwandiise ba boyfriend ne girlfriend nsiima bonna abaweereza messages ku Facebook page yaffe mwabasindise ku simu eziri awo ku screen yammwe mbeebaza nnyo and thank you so much kansomeyo ku messages entonotono waneeno mu programu yaffe kalondoozi era gwe wenna agisindise mukwano thank you so much mpozi ngono ye Juma Harun era ng'agambye abatali bafumbo bo benda nnyo lwakuba gwe tosobola kubalaba Juma sigambye nti ba boyfriend ne girlfriends tebenda njagala nkwotinge bulungi abantu bano bonna benda naye ate abafumbo benda nnyo okusinga baneeno abatannafumbiriganwa gwekubadde omulamu gwaffe gwaleero naye nga mukwano webale kusindika message era webale kuba ng'olaba program kalondoozi mpozi ngono ye Koba Stephen yagambye nti waasiwaasi ayitiridde mu maka omukazi alowooza oli mwenzi naye n'ayagala okwesasuza ye bw'atyo Stephen bw'agambye mpozi ngono ye Geoffrey Namugala yes Namugala yagambye nti abafumbo buli obufumbo bulimu obuteesigangana ye bw'atyo bw'agambye nti obwesigwa butono nnyo mu maka gaffe bakwano neyanza messages zemusindise naye mulabye programu yaffe kalondoozi bwebadde ey'olunaku olwaleero omukyala Sophie afunye amaziba ge yali yeetaaga okuva mwami we musaasirako naye njagala omutegeeza nti ensi oba embeera si ya lubeerera right now ali mu mbeera mbi naye ati gye bijja mu maaso eyo bijja kutereera era ajja kufunayo omuntu amutegeera nga bw'ayagala njagala okwebaza abalungi ababadde ku ABS television era nga gwe olaba programu kalondoozi nga nange onjagala Aisha ng'omuntu nti thank you so much webale mukwano okubeera ng'otuwagira nsiima nnyo wabula sijja kwerabira cameraman producer at the same time editor wange Ranks Tata Shakul nti mukwano neyanza nnyo era njagala okutumira mama Shakul eyo yonna gyali nti webale kulabirira omwami ono njagala okwebaza mamange omulungi eyanzaala nti neyanza mukwano webale kulabirira okuva nga nkyali muto okutuuka wano wendi naye kambasiibulire wano then ate tukwatagane Sunday jja gwe wenna amisize program eno jiddemu ku Lwokuna ssaawa 4 ez'ekiro naye kankusiibule webale kubanga okyokumira ku ABS television era tukyaleeta bingi nnyo bingi ddala sula bulungi mukwano weeraba oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo